This is wrong for chill already. Mutserevu nkwaniriza ko mulungi omwagala mpuliza ko Phiphie jail news ankawe ntino nyingira kwanga tenkwe zako jotusi zako ingala hall nako alright kansubilente oli bulungi gwe na josunzira kwanga ate onekumidde kwa mawulire genina si malungi okutwaliza wamu eri baganda bange okusingira ddala abali mu biyumba ba house managers banji bagenze maso kubanga ate bagamba mbu bagudde mu katebe k'omukulu amanyiddwa nga mukalunet yes naye nga abasinga bungi emiranga bajolekeza eri omukulu amanyiddwa nga Sb4 wamu ne mwana amanyiddwa nga Allan Cruz nga bagamba nti tebaba kuba bano oba oli awo tebandikoze ki tebandigudde mu katebe era nga wenjogera bagenda maso kubanga ate balajana babasaba babegayira babagamba nti banange muveeyo mugende maso kubanga ate mukola ki mutuyamba tuwaddeyo ensimbi zaffe ate batubya gwatategeera mukalunet gwe twogerako omukulu oyo agamba atwala abantu mu kibuga Dubai mu ggwanga erya UAE era nga bategeeza nti abafunira ki emirimu okusingira ddala yetololedde nnyo ku baana ab'obuwala ba house managers yes era nga ngenda kubanga wako akamu ku kasampo ako nga mukalunet agenda maso kubanga ate yekoolera kuki ku bantu bagende maso kubanga ate munange beyunga kuki ku kampuni basobola kubanga batuuka mu kibuga Dubai oluvannyuma ngenda kubanga ate nkutuusaako abamu kwabo abalajana nga ba victims nga bagamba nti ebintu byabwe oba obulamu bwabwe ssaawa eno bugootanye olw'okuba nti omukulu Allan Cruz ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Sb4 bagenda maso kubanga ate munange babalaga nti munange omuntu ono mutuufu talina buzibu naye nga ate omuntu abafuukidde ki akayinja era nga wenjogera bakowoola abantu bano baveeyo babayambe mukalunet asobola okubanga ate oba asesema akaabwe kubanga future balabira ddala nti kate wakyali oba si kyo mukalunet aveewo alekera okubanga akola ki atomeza abaana abala ate nkutuuseeko oluvannyuma n'omukulu omulala agenda maaso okubanga ate ayongera okubalambululira ensonga ku mukulu oyo amanyiddwa nga mukalunet. Banna Uganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus M7 72524 plus M7 72524 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa okubona mulira mu nyumba y'omwalabu okoyo okubeera ng'olimali baba agent abenjawulo nga bakusa kyoyagala wekwate ba mukalunet global services tujja kuleeta okuba ekyeyo ku mirimu egy'enjawulo gamba nga ba cleaners ba waiters ba waitress ba taxi drivers ba security guards namwe abagala okukola mu nyumba z'abazungu ojja tunonyeza ku mikutu wano wamanga Facebook, YouTube, Twitter ne TikTok tukubire ku namba y'essimu plus 971 58 677 3211 mukalunet global services kulw'emirimu gyo wano mu UAE. Hi guys, eno message njagala egende ku Mr. Michael mukalunet, Allan Cruz, Sb4 banange Allan mwatugisa wano, Allan mwatugisa Sb4 guse ensonga eno tuzze ku pages ku channel zammwe tukomenti nze nga tubagamba Mr. Mukarazi taddamu messages zaffe nze nafudde nayo ne mukubira ne direct esimu eri mu Luwalabu twamaze okansolinga visa zaffe twamaze okusaba anytime from now banfulumyaga n'amaka naye ngenda kugenda luddawa kati jo plan zaffe tuli mu Mr. Mukarazi mukalunet omusajja tumuweereza message tavaayo kutuddamu tukuba yatugamba message nyingi mukube tukulye esimu eri mu Luwalabu tetuulira be bagwera te sente babeera bazisala Allan mwagala mutusange ku street Sb4 mwagala kujja tukwate eno nga tusaba buyambi tu abaana bali Saudi bonna baganya okulenyunga nga dde beesize mukalunet nga panaawo tewali kigenda maaso waliwo omwana yagambye yamuweereza sente kati weeks 3 amusindikira message taziddamu twasabye cancellations nze kulwokubiri we nagisabye yesterday sajja nangamba no problem ngenda gikuwa essaawa yonna kati asobola ogimpa nanfulumya amakaagi Sb4 bannange muveeyo mututaase
oba wajja we yagamba yagenda kuwa Brenda omulimu oba tuwa namba ya Brenda fa tutwale mu ebyo tewali buzibu. Bananga amanye omuntu yenna omutuufu mu Dubai alina connections munange mutuyambe mu mutaginge muno kuba banange bana abantu mwe mwajje Dubai ne munyumirwa mutulesaawo mweza mwe message taziddamu tumutaddeko ne direct call takwata waliwo omwana yakola naye appointment n'atuuka ku kisaawe ng'omwana bamuwadde cancellation n'akuba essimu ng'oyo omusajja tagikwata paka omwana we yalinnye n'aboardinga n'agenda e Uganda naye nga programu ze zonna zaali mu ye. Banange muveeyo mututaase Sb4 Allan Cruz. Banange muveeyo mwe mwatujjiisa lwaki mwatuyimya nga temugenda kutulya muveeyo. Bannayuganda bannange mbalamusizza tugenda kuba nga twogera ku mwami oyo mukalunet agamba nti atwala abantu wabweru agezezaako n'ensasula media houses okumupromotinga naye nga tonamusindikira ssente zo olina osooka n'omanya bino wammanga sharing ayita mukwano gwo mu mutagingemu naye mwennyini. Bannayuganda mwasuze mutya nateera mukalunet n'obwa mukalunet bwe gwe tukyaliko eno party 2 ono omusite talina office Uganda kyekisooka kyokka nga atagamba bulungi nti atwala abantu e Dubai okuva e Uganda abatwala atya nti musindikire ssente akufunira omulimu e Dubai waliwo kirabyeko soka weebuuze nti ku baana bonna abali e Dubai tuli baana mitwalo nga 7 n'okusoba nti bonna bakola part 3 ejja. Bannayuganda donsazeyo nkole part 2 nkoze part 2 ne part 3 wabula walaba video zange sharinga likinga commentinga naye ng'ekikulu kya byonna kusharinga video zino zitambule baleke okuba bannayuganda abalala abasigadde kubanga abaana batandise okukaaba olw'omusajja ono eyeegulidde erinnya mukalunet obwa mukalunet bwe yeeyita mukalunet global services. Nkwegayiridde bw'olaba vidiyo eno sharinge naye ne bwenaamutuukako ono omusajja nabagambye talina office Uganda mpozi kati nga bw'anaaba message zino bw'anaaba zino ziviyo gatandise omulumba nti ajja kukolayo ka office k'ekibibbi ayinza n'okuba nga tali authorized kuleeta abaana bweru ya agamba bulungi nti omwana oli Oman oli Saudi oli Abu Dhabi oli Qatar oli wa mpa ssente nkufunira omulimu e Dubai kyeki wajja kukola oba ajja kucakala lwaki akujja mu nsi gy'olimu mwokolera ensimbi zo bwe sooka weebuze nabagaye mwebuze tuli baana mitwalo 7 n'okusoba abali mu UAE nti buli mwana ali mu Dubai akola abaana bali e Dubai babonaabona batambuza bigere banoonya mirimu gibuze lwaki tasooka n'ayamba bali mu Dubai nga tandaba kugamba gwe ali Oman ali mu kukola akaddeko oba akamu ekitunduko oveeyo ojje Dubai. Tulina okubeeramu ku magezi amatonotono. Tulina omusajja kati agula zi media platforms nategera nti Sb4 alina abantu bangi Tibra alina abantu bangi abamugoberera nti divorce mama Brighton nti kamba kozese ng'obutego kati ozasene zaatekamu tezimuluma kusooka weebuuze nti ono mukalunet obwa mukalunet bwe nti famire ye bonna bali bulungi oba famire yonna nti eri ku kyeyeekola. Tulina okubeeramu ku magezi twalira ayite famire ye bajje e Dubai bakole okitegeera so tulina okubuuka ebiseera ebimu ono kati mufere ajidde mu style endala nti abantu abalina amanya beyekwasakwasaako bamukitegeera musharinga zino vidiyo zituuke ku bannaffe abawala abaana baganda baffe abawala mumwagala nnyo okwaka nti olw'okuba ayogedde Sb4 yayogedde ono yakoze eki kanjake kansindika obusente bwange abaana bali mu kukaaba bw'omusindikira ssente bwe papap taddamu kwogera naye mu messages n'okublokinga kanyagala babuulire ekyabaddewo ku Brenda Miles ono yeyita malaya w'e Dubai njagala babuulire kakodyo ki ke bakozesezza mu part 4. Bannayuganda mwasuze mutya bagamba nti ababeera omukka tewabula muliro babeera babuulirira owaboobe ng'ow'omunaku amatu okunkumula bangi mwasazeewo okusima omulimu gwe navuddeyo ntandikeko ate ng'era nja gumaliriza mbasuubiza
abatono ennyo ne mugamba nti nazze nina kampani ezanguze nina omuntu eyanguze osula mukalunet njagala obategeeza nti tewali n'omu but nnumirirwa nga nze omuntu yakera enkya nenwana ennyo okulinnya ennyonyi okujja ku mitaala gy'abawalabu okukola ensimbi nti ate wendaba nga eriyo azze okubba bannaffe kyobalina omumanya nti buli mwana ali e Uganda ayagala okujja okwekolera ku nsimbi abamu batunda ettaka lyabwe abamu batunda bintu byabwe kiba kibi nnyo kiba kya nnaku nti omaze otunda ekintu kyo ate n'oferebwa buferebwa nga sinabagenda wala njagala osome comments y'omwana oyo simumanyi tammanyi tandabanga nako agamba the guy brought me from Kampala and dumped me in a bed space I had to forge my own life kitegeeza nti mukalunet gwe njogerako gwe mugamba oba gwe mumanyi obulungi yamuleeta okuva e Kampala amusuubiza omulimu biki n'amusuba mu ka bed space e Dubai abate Dubai embeera mugitegeera eyo tetwazze kuyomba twazze ku Uganda zuukuka tulina okwebereramu tulina okwewala abantu nga bano ono mufere tripco mufere mwennyini golabirako n'amaaso go njagala mbanyumiza ku mboozi ya Brenda si project yo n'omusajja tayinaako yadde n'akantu n'akamu kayinza okugatta ku Brenda wabula amuleeta nti Brenda Miles mumumanyi asinga obungi nti neeko yeekolera gigye era ali proud amuleeta mu maaso ga kamera sigamba nti azze muyamba wabula azze Brenda amukolera akalango amugamba nti agenda mufunira omulimu Brenda agamba teyasoma kyokka omulimu gwa $5,000,000 ng'atula butuuzi nti mukalunet agenda mufunira omulimu gwa $3,000,000 mu Dubai ng'atula butuuzi ate nga teyasoma mukalunet bannange nabagambye mwegendereze omusajja ono nkiddamu mumwegendereze kinyagala okubuuza Brenda yakkiriza oba yagaana paati ey'okutaano tulina okumusabula paatisi 15 oba 10 bannayuganda muzuukuke bampita mozasta promota mu Nakayunga abannayuganda abasinga abatono ennyo abasinga obutono mwagambye nti bannayuganda tebaagaliza smart n'emitima emibi kyekiganye ne bannayuganda okukulaakulana njagala mbategeeze nti ekiganye bannayuganda okukulaakulana kwe kugaana okukkiriza amazima oba okutegeera amangu mwasuze mutya nateera eno paati yakutaano tukyali guno ogusajja gwe mukalunet n'obwa mukalunet bwagwo ogwegulidde erinnya mu Dubai mukuba bannayuganda bannange sooka osome message eyo nga tetuna bagenda wala kituufu dia mukalunet muyaaye omuwala yamuwa $4.5 ng'ali Uganda ayagala kujja Dubai naye kati they don't replay her message kyogamba nze yagiwandiise wati ogamba oyo omuwala mmanyi nnyo bannayuganda tusibuka amaaso tubadde ku Brenda omulimu tebagumbwa lwaki nti tegwaliwo ono omusajja talina mirimu mukifune kuva ku nze Brenda omulimu tegwaliwo kiri kyali kizannyo bamuleeta ku actinga bw'obanga obadde ogobera firimu eri yali firimu bamuleeta ku actinga just ku actings bannayuganda kala tuddemu ku magezi amatonotono lwaki tukkirizanga otubbo tufera wangi nabagambye Sb4 simulinaako buzibu ebya simulinaako buzibu Allan Cruz simulinaako buzibu kubanga nabo bakozi ba nsimbi but ezibu kye balina lwaki tebagoberera musajja ono bwe baba nga tebakimanyi nti omusajja mufere wangi lwaki tebagoberera musajja ono bwe baba nga tebakimanyi nti omusajja mufere olw'okuba abawo obusente n'akozesa platform zaabwe okulangirako bannayuganda eyakyawa okubuulirirwa yeyakyawa n'okumanya mbagambye omusajja ono bwogezaako bwe papapu n'omuwa ssente zo togamba nti saakugamba nkola bupatisi buno bumpimpi nti omuntu yenna asobole omutegeera bamuyita mukalunet global services nkola bupatisi bumpi osobola osharinga noba tolayikinze noba tokoze basharinga
tubuusa abaana abatono ennyo abali mu biyumba abagala okuvaayo nga kontrakiti zaabwe ziweddeko banywere we bali kubanga ono omusajja muffere mubbi talina mirimu. Njagala mbabuulire mukalunet waabeera ogamba nti simumanyi simunoonyerezaako ngenda kubuulira waabeera nkubuulire n'engeri yonna gy'akozesa okukubbamu bonna asigala nga totegedde olimala tolitegeera. Eno paati yakutaano bampita muza star promoter munnakayunga tuli ku mukalunet omusajja omufere eyegulidde erinnya mu kuba bannayuganda. Mukalunet Katonda akulaba. Byebyo no banange naye ng'ate kinajjukira bulungi nnyo nti omukulu amanyiddwa nga Sb4 yaliko awo mu kibuga Dubai era nga alina interviews ez'enjawulo z'akola ku baana naddala ba tiktokers. Yes, ate nga tunajjukira bulungi nti n'omukulu amanyiddwa nga Allan Cruz naye yaliyo kawo mu kibuga Dubai nga alwamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Divorce nga batera okuba nga ate munange bakikwasaganya. Kaakati naawo batulaga nti omukulu oyo amanyiddwa nga mukalunet bamutegeera ddala bulungi era nga yabakola ki yaba receivinga buli kimu n'abeera nga ate batulaga nti akikwasaganyiriza bulungi ddala. Awo abaana be basinzidde ne bagamba nti temuba kuba mmwe mukalunet oba oli awo ffe tetwandi mutegedde nnyo kiri awo naye ku lw'okuba nti ffe tubaagala tetubalinamu obwesigwa twasobola okulaba nti mukalunet yandibanga muntu mutuufu ne tumwekwata ku lwammwe. So ne bagenda maaso okuba nga ate bakola ki babakoowoola bajje babayambe munange bagatire wamu eddoboozi bakoole mukalunet yandibanga ate bo essimu ezaabwe azikwata nga n'okubawuliriza asobola okubawuliriza. So tujja kuba nga tubalindira kuba kyemmanyi tebajja kusirika ku nsonga eno kubanga ekutte wansi ne waggulu bajja kubaako ati kibakola ki kyeboogera. Nange kangatoko eddoboozi nkoowola Allan Cruz n'omukulu amanyiddwa nga Sb4 wonna we mulegeera videos zino mugende maaso okubanga ate muyamba omuntu wa wansi ono agenda maaso okubanga ate alajja n'akasente kasondedde emyaka temukakkiriza kubanga ate munange kafiira mu lunaku oba mu butikitiki. Ate nammwe ba social media in-laws mwegendereze nnyo social media si buli kye mugenda maaso okubanga ate mulaba nti bwe kityo bwe kikola kiwe kiri mulina okuba abeegendereza ennyo. Yes, ngenda kubanga ate mponzika n'okusiima kwa muwala wange amanyiddwa nga Phiphie Nasasira wali eri mu PGF family. Omukyalo ono atuuse okusiima eri buli kinoomu yagenze maaso kubanga ate ayimirira naye bagamba nti munno mukabiye munno ddala. Omukyalo ono yabadde mulwadde ngera womanyi nti bw'olwalira eyo mu kiyumba byeraliikirizaamu kubanga bangi tebatera kubanga ate bakimeekinga munange ebintu biba bizibu naye munange banne basobodde okubanga ate bamulaga omukwano ne bamusabira ne bamukubira amasima ag'okumukumu ne batawanya bakama be mu mutwale mu ddwaliro kwegamba embeera yabadde sinungi naye olw'ekisa kya Mukama nasobola okubanga ate amukwatirako ate nabo ne bagenda maaso okubanga ate munaye bamulaga omukwano ne bamubeererawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala bamikwano mwebale kubeera na mukwano ogwo bwe mutyo bwe muba mukola nga ate mukikomya ku Phiphie n'omulala yenna waabanga ali mu mbeera efaanako bwekyo musigale nga muyimiridde wamu ne bannammwe n'abasumba bonna abageze maaso okubanga ate mumusabira mwenna abasiimye abamenye naye sisobola kubanga ate mmenya omukomu kubanga muli bangi naye gwe oba omanyi nti wamugenze maaso okubanga oyimiramu naye mwebale nnyo webalire ddala ate tokomanga okwo nammwe abali eyo nga mugenda maaso okuyimirira n'abantu abalala mwebale nnyo mwebalire ddala Mungu akibabalire.